Linda kamalize coverage. Amanya Pantana Lutala Teddy omukunzi wa wanakize Kalanga. Enkuba etwononedde ebintu bingi, ebisolo byaffe bifudde, enkoko ze tubadde tulunda zifudde, nga bw'olaba galagi egudde eyonoonye ebibaddemu, tufiiriddwa emmere, abantu abamu bafudde, ab'eŋŋanda, ab'emikwano. Kino mbadde naaludde okirabako ekituuse mu kitundu kino kubanga badde sinalaba kutimbulwa kufaanaganako bwe kuti. Ekisooke bwe kyazze kisooka kitimbula amayumba g'abantu ne bidda waggulu, abafune bamubeeramu abafu,
abawezeeko nga abataano wekisuubira kubanga tetunaba kwekakasa muwendo gutuufu naye abantu abataano bo bamaze okufa era kino kitukosezza kinene nnyo kubanga amayumba g'abantu gonna wekiise gabuddewo era simanyi nga weba bagenda kuyambibwa naye twandibadde tusaba buyambi. Obudde bukedde nga tulowooza enkuba egenda kutonnya naye nendaba embeera ng'ekyankalanyeemu akasoke waliwo akasoke tulina bya mirundi ebiri waliwo ekyakkala zino ekyakkala ennyingi naye waliwo akasoke aka bbulaaka ke kazze ne kasimba nga kava emmanga sayidi ey'emwena oba mu east ne katandika okugoyaagoya wano era tufiiriddwa nnyo banze omu ne mupangisa wange emmotoka zoonooneddwa. Abantu baffe bafudde, abamu bali ku bitanda, ennyumba zoonooneddwa, tekukyali busolya, situmanyi wawe tutandikira kuzaako. Ebifaananyi bye bijja okulaga kubanga byalo kambite byalo buggala ekyalo kiweddewo wali kifuufu kiweddewo kaakati amasannyalaze ebikondo byonna bigudde emmotoka z'abantu ebintu bizikubye kale tuli ku buzibu nnyo naye ku luno ofiisi ya Prime Minister etuyambe etuwe ku bizimbisibwa kubanga ennyumba zonna ennyumba z'abantu abayitirivu ate n'abalala bafudde ate bakyafa. Kakati embeera gye tulimu ekalangala tufunye obuzibu ku makya kuno saawa ebaddeemu n'eddakiika nga 3 ensonga eno weebeereddewo ensooka etuyiseemu. Embeera eno n'ekyokwogera simanyi kyakwogera kubanga essaawa zino nina ekitenga olw'ensonga enkuba yatonye mu kiro ng'erimu omuyaga naye tufunye shooka tufiiriddwa abaana baffe mu muyaga guno tufiiriddwa abaana baffe mu muyaga guno gukosezza simanyi nakyakwogera bannange ensaasira busaasasi. Ku nsonga y'ebigwa tebiraze ministry ya disaster okujja okutuyambako okutukwasizaako okulaba ngeri ki gye tusobola okwenganga emergency eno etuguddeko. Tukubira omulanga eri ofiisi ya Prime Minister ne ministry yonna evunaanyizibwa ku nsonga z'ebigwa tebiraze awamu ne ofiisi ya Prime Minister okujja mu bwangu okusindika emergency teams kuba kati bino tebyetaaga protocol nti sooka owandiike tubuulire kino ekisooka essaawa eno kyetusooka okwetaaga okukolebwa kwe kusetingawo teams okuva mu institutions ezo mu ministry ezo eza emergency team zisobole okujja ku ground zikole assessment zikwatagane n'abakulembeze tusobole okulaba nti kiki engeri ki gye tusobola okuyambamu abantu baffe ne gavumenti engeri gyesobola okubadduukiriramu kuba abantu abasinga obungi bonna amayumba gali wansi ebintu byabwe byonna byonooneddwa beetaaga okubudaabudibwa. Tukubira namanya wakutandikira newakukomerekerereza abantu bali mu kutya okw'enjawulo pressures ezikyasinze okubakuba abantu beeraliikiridde bw'olaba ekigenda mu maaso naawe atunula obulwa wootandikira amazima gali nti tukoola gavumenti tuyimirire ffenna wamu tetumanyiddwe tulifuna n'amasannyalaze kuba waya zonna zigudde pipes zonna zigudde amayumba gali ku ttaka abantu bali ku oxygen abantu bali bubi tetumanyi we tugenda kutandikira. Ekibaddewo nti waliwo empewo ze bayita cyclone zibadde zitambula ensoke evudde ku bunyanja etandikidde sayidi y'ekalaya nejjanga ebambula amayumba g'abantu era abantu bangi okugenda ku poliisi ogenda wanoonawona twakajjamu abantu nga 8 abantu nga 5 abakakasiddwa abakafa so ekintu embeera si nnungi naye ng'embeera ebadde ku mpewo ejjanga edduka sipiidi nejjanga ebambula amayumba egabambudde era abantu bali mu mbeera mbi. Tusaba gavumenti n'abantu n'ebibiina by'obwannakyewa ebirala ejja bikwatire ku bantu baffe naye embeera mbi nnyo. Embeera etuguddeko mu kalangala ebadde nzibu nnyo kubanga ensoko eno ezze mu dakiika ntono nnyo naye ate neegoyagoya ebintu by'abantu amayumba g'abantu gonna neegamalawo ate n'abantu abangi abafunye injuries naye kitusooka okukola kwadde ogezaako okutaasa abantu abafunye injuries abadde nga bakyali balamu ekyembi nti abamu nti ate bafudde
naye mukana akaseera tukyalimugezaako okulaba butya bwe tusobola okuddukirira abantu bano. Mulabye nga tuleta blankets okugezaako kubika ku bantu abamu kubanga abantu basigadde nga talina kasigaliza mu nyumba wadde n'akamu, ate era nga n'ennyumba tokyasobola kwawula nti nebadde yagundi naye nga tulina essuubi nti tugenda tugezaako okukola ekisoboka ku bantu bano bataase. Olunaku lwaleero nga 15 Ogwokusatu 2025 ku ssaawa ng'emu dakiika 2 ez'okumakya tufunye ekikangabwa ku poliisi yaffe ey'e Kalangala ssaako n'abatuuze baffe abatuliraanye bwe tufunye omuyaga ogw'amaanyi ogusudde ennyumba zaffe ez'abasirikale ne guleka n'abantu ne guleka n'omusirikale waffe abadde amanyiddwa nga Detective Sergeant Mujasi Michael ssaako n'abalala ba civilians oba abantu ba bulijjo abadde bawangalira ku mayumba agatuliraanye babiri abatannamanyibwa amannya gaabwe nabo ne balugulamu obulamu. Abantu abawera ddala 13 baddusiddwa mu ddwaliro ekkulu Kalangala nga biwala ttaka era bali mu kugezaako okulaba nga bafuna obujjanjabi. Kibi nnyo era kigambibwa nti omuyaga guno guzze nga gwa maanyi ne gubeera nga gutikkulako n'akasolya ka poliisi yaffe ssaako n'okwonoona abasirikale baffe bwe basula n'abatuuze amayumba gaabwe agaliraanyewo ne goonoonebwa. Kigambibwa nti gubadde gw'amaanyi era poliisi yaffe n'abantu abalala ebitongole ebyenjawulo biri mu kugezaako okutaakiriza embeera. Tusaba abantu baffe okusigala nga bakkakkamu kubanga abakulu okuva poliisi okuva mu administration eya poliisi ssaako n'abakulu abalala mu kitundu bali mu kukola ekisoboka okulaba nga embeera eddizibwa mu nteeko. Kitalo nnyo ekyomusirikale waffe afudde ssaako n'abatuuze baffe ababiri abafudde tunywerwamu n'abafamire olwa enjega eno. Kino ekigudde mu constituency yange y'e Bujumba tekibeerangawo bukyanzaalibwa. Omuyaga bulijjo gutukuba naye tegutuukanga ku leve eno. Amayumba ebikumi n'ebikumi gamenyeddwa gali ku ttaka. Wano we tuli e police headquarters. Yini pooti zonna n'ekizimbe kya poliisi ekinene byonna bitikkuddwa. Tulina abantu abafudde be tutannamanya muwendo naye wenjogera yabe nakategeerako baweze 7 abafiiridde mu muyaga guno. Twagala okukubira omulanga gavumenti naddala ofiisi ya Ssaabaminisita message tuziweereza tubasaba mu syndicate response team ejje mangu ku district obutasukka lwaleero bajje batunuulire kino ekiguddewo tulabe engeri